Akakiiko k'ebyokulonda kabadde kataddewo ennaku z'omwezi ez'okuzza enkalala obujja ez'okulonda okuva ng'ennaku z'omwezi 3 January katuuke ng'ennaku z'omwezi 25 gwe mwezi ogwokubiri nga kabaze ennaku 23. Enteekateeka eno yatandise ssabbiiti eweddeko Africana bwe kasobodde okusinkana abantu enjawulo okubadde ebibiina by'obufuzi n'abantu abalala okulaba nga batandika omulimu guno. Kyokka ekibiina kya Fdc kigamba nti ennaku 21 ziteekeddwawo ntono nnyo okufundikira omulimu guno. Bano basinzidde mu lukuŋŋaana lw'amawulire tudde ku kibiina kyabwe ne Najjanankuumi olubadde lukubizibwa atwala ekibiina kino amuli atyo boy bw'atuuse okusaba ebbanga lyongerweko afaze ziwere ssabbiiti 2 singa omulimu guno gunaagutambula kubanga ebyokukola bingi omuli okutunuya enkalala n'ebirala bigwa mu kkowa eryo. How 2026 is going to play out, because as you are aware, the Electoral Commission will be nominating presidential flag bearers in October this year. Ono alabiseeko ne bafuga mu kibiina kino era ategeezezza nga akakiiko ebyokulonda bwe kalina okuba akasaala okusomesa bannayuganda ku ngeri y'okulonda gyegenda okubanga kuteekebwateekebwamu. When we set out to do our e-registration, we said to you, Mr. Mayanja, I hope you were here during that press conference, that our e-registration is an ongoing exercise. Ekibiina era kigamba nga bwe kyagenda okutuula kisooka kifuna okwebuuza ku ngeri gye kigenda okwetaba mu kalulu k'amambuka ga Kawempe oluvannyuma lw'okufa kw'omubaka abadde akiikirirayo Muhammad Segirinya. Bano bagamba nti embeera eriwo mu kaseera kano tebawaliriza kubanga bateekayo muntu agenda kuvuganya mu kifo kino naddala nga famire y'omugenzi ekyagenda mu maaso n'okukungubaga. So we are going to allow the family to mourn their dear one. In any case, the Electoral Commission has not, in fact, I doubt whether Parliament has written a letter yet informing the Electoral Commission of that vacancy. Kukwanukula kw'ebibuuzo ebadde byetoolera kukwatibwa kwa Dr. Kizza Besigye n'ekibiina engeri gye kigenda okuba nga kimuyambamu. Amuli ati agamba nti embeera eriwo tebalina kye basobola kukola oluvannyuma lw'okuba nti abantu ab'enjawulo basobodde okwekubira ennuulu okuyamba Dr. Kizza Besigye abe nga aweebwa akakalu k'ekkooti. Kyokka ye ne banne bigenze mu maaso nga biganye, n'olwekyo nabo batunula butunuzi. They have not listened to the voices of political players in this country. They have not listened to the voice of these many activists who have always appeared in Makindye Court. Will they listen to the voice, an extra voice of the FDC? Ku TV, The Grace Segirinya, ne Chamba de Lawrence Omunyo.